الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم الحمد لله الحمد لله الحمد لله سبحان الله الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك amatenda amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala agogerwako nga matuufu tugaddiza omutonzi w'eggulu n'ensi Allah subhanahu wa ta'ala oyo mukwano gwaffe asooka era asembayo mukwano gwaffe asinga Allah subhanahu wa ta'ala katonda ow'ebitonde byonna ebinene byetulaba ne byetutalaba byetwali tulowoozezzaako ne bitalowoozangako Allah subhanahu wa ta'ala omutonzi w'ebyo byetulaba n'amaaso gaffe n'ebyo amaaso gaffe bitasobola kulaba Allah ow'ekitiibwa tukutendereza gwe yatutonda n'atutonda nga tuli mu ngeri ekaluubiriza okufumiitiriza nga tuyingiza omukka mu nnyindo zaffe ne gutuyingira ne gukola ebintu bye tutategeera era omukka ogwo singa oba ogutugjeeko tuba tetukyalina kye tuli tukwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebyengera byonna by'otuwa ya rabbul alamiina tukwebaza obulamu tukwebaza eddiini tukwebaza obusiraamu tukwebaza amaka tukwebaza abaana tukwebaza okumanya kwokyatuwadde era tukwebaza emiriraano emikwano emirimu twebaza ebyo bye tutegedde naye tulina ne bye tutategeera nga obituwadde Allah subhanahu wa ta'ala ebyengera byotuwadde tubikwebaza ng'era tukusaba nnyini buyinza obitufuulire bya buwangaazi Allah subhanahu wa ta'ala totukookoonya wabula tuwa ebyengera nga bya buwangaazi tukusaba Allah w'ekitiibwa otusonyiwe ebyo bye tusobya mu bugenderevu ne mu butali bugenderevu ekiro oba emisana mu nzikiza oba mu ttaala mu bwerufu ne mu kukweka nga tuli ffekka oba nga tuli ne bannaffe tukusaba Allah nnyini buyinza osiime ebyo bye tuba tukoze nga tulinamu okulowooza nti tubikola ku lulwo era nga tukola olw'okuba nga tukola bulungi tusaba Allah w'ekitiibwa ozityoye emirimu gino gye tukola olumu nga tegiteredde na kutereera naye ogifuule ennunuzi ku lunaku olukaawu olunaku oluliko emirerembe emingi tukwegayira Allah nannyini buyinza osaasire era osse emirembe ku mubaka waffe yasembayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tuli musiimu nnyo gy'oli era tukwebaza ebbanga lyonna njagala okwebaza Twahirah Islamic Center olw'okuba nga mwayingira tuluyita olubu oba omugendo gwaba basalawo okutambuza ebigambo bya Allah ebigambo ebirungi n'okukola emirimu gye emirungi tusaba nnyini buyinza asiime era ayongere okuteekamu obulungi n'obwangu njagala okwebaza abatugoberera mikwano gya Twahirah abagoberera ebigambo bino nga bwe bituvaamu era tusaba awo wennyini nnyini tandika okuyita banno share like and share bayite mujje tukubaganye ebirowoozo tetubeera nnyo okubeera bagezi naye tukubaganya birowoozo mu nsonga ezo ze tuba tulabye nga oba oliawo nkulu olunaku lwa leero nze Zaitun Kakyaama musomesa mukyala printer kansula coach ndi maama ndi mukyala mufumbo ndi musuubuzi lumu nja kujja wano mbabuulire nsuubula ki naye ndi mukyala musuubuzi ndi musomesa anyumirwa ennyo obulamu bwe buli lunaku olujja ndwebaza ate era nenjunyumirwa nsaba Allah ow'ekitiibwa nnyongere endala ennaku endala nnyingi
njagala okutwala omukisa guno okukubagiza ensi eno, eggwanga lino, abasiraamu, famire yange, mikwano gyaffe, omwami wange, n'abantu bonna bakwatibwako olw'okufiirwa Haji Hussein Siriman Kyanjo, omusajja oyo gwe saagala kumalako budde nga munnyonnyola, naye tulina obukakafu nti Allah yamutuggyeko nga musajja mulungi, musajja omusiraamu ayagaliza buli muntu obulungi. Allah yamututte oluvannyuma lw'okukola ebyo bye yamugerekera. Tusaba amusaasire, amusonyiwe, amusiime, amugaziyize kabbuli ye era amuzuukize ng'agenda muyingiza ejjana Firidausi. Nkubagiza omwami wange olw'okuviibwako muganda we. Nsaba Allah w'ekitiibwa akubudeebude era akukumeekume. Olwaleero tugenda kwogera ku nsonga eyagala okugoberera ebibadde bitambula eby'okukebera abaana emisaayi gyabwe, era ng'abaakubidde bagamba nti abakyala muli benzi nnyo. Nze siriimu, abakyala mbu muli benzi nnyo naye nze sikikkiriza kubanga mmanyi ate temweyendako, mwenda ne bannaffe bali abatali bakyala. Twagala okutunulira olwaleero omukyala singa aba asembereddwa ekikemo ekya shayitaani ng'ezze ng'eyambadde omusajja nga ayagala kumwendako oba kumukozesa kikola kya bwenzi. Twagala okutunuulira ekisookera ddala eddiini busiraamu ezzambi ery'obwenzi, ezzambi eryo kkazi. Amazambi nga bwe gatambula, waliwo amazambi amasajja ng'ezzambi ly'obubbi oba obukumpanya. Eryo Sheikh Ahmad ndowooza alimanya, tekeyo mu comments awo, sajja oba kazi. Naye nina obukakafu nti ezzambi ery'obwenzi zambi kazi, kubanga omukyala gw'olina ekisumuluzo ekiggulawo oba ekiggalawo. Bakama baffe bo bakonkona bukonkonyi, bajja ne batulwa CV zaabwe, ajja n'alaga obwetaavu bwe, njogera ku baami, obwetaavu bwe gy'oli. Kati gwe nnyakyala kiri gy'oli okugaana oba okukkiriza. Era tulina ekisumuluzo mu ngeri ez'enjawulo nti singa tukendeeza okusikiriza oba okuteekawo embeera ezireeta ebirowoozo, okugeza okwambala kuno Allah kwe yatuwa, ennyambala, enjogera, entunula n'enneeyisa eya bulijjo. Banga Katonda yatonda ekitonde ekikyala nga wenna okuva kaviiri paka kannaswi omusajja akwetaaga. Simanyi oba abasajja tubeetaaga bonna bonna, kansooke nkirowoozeeko. Abaami tubeetaaga bonna bonna. Okimanyi tusobola okuba nga tubeetaagako nga 15%, naye ggwe okuva ku luviiri lwo paka ku kigere ekyo. Ntera nnyo ogamba abakyala nti muli ba bbeeyi naye temukimanyi, muli b'amaanyi naye mwalemu okukitegeera, muli n'omuwendo mu nsi muno naye abakyala mwanaatu tebaamanya. Kati bagenze beejaajaamya, abakyala bagenze beemalira mu ddala essupu, akayitibwa ka ssupu oba ssupu yennyini, nga tutambula kati ensi eno nga buli omu agamba kitonde ekikazi. Tusanga n'omuntu nga talina nnyo kyali naye nga naye anyooma ekitonde ekikyala. So twagala okulaba olwaleero embeera zino ze tulimu olwaleero nga tutambula tuva ewaka, tuyingidde emirimu, tuyingidde akeedi, olwaleero tugendera ddala ne mu bitongole ne tubikulembera, n'ensi kati tuzikulembera. Omukyala ng'afulumya avudde waka, nga n'owe waka naawe nkutaddemu, naye ofulumya otandise okwetabula, gye tuyita mixing, otambula owangala n'abasajja ab'enjawulo okuva ku asikaria, boda, taximan. Tulina abaami bangi, waliwo abajja ewaka okutukanikira, waliwo abajja okuteekayo payipu, waliwo abaami ab'enjawulo. Kati tetukyayina nnyo lutimbe lwawula baami n'abakyala nga communities ezimu oba community eziyiseeko. Olwaleero kati we have what we call free mixing. Abaami n'abakyala bakolagana mu bintu eby'enjawulo.
osobola otya okukuuma ensaazo gwe ng'omukyala osobola otya okukuuma ekisumuluzo kyo nga tekiweebwa buli omu nga toggulwa buli omu nga tolippirwa buli omu lina shekkatu wange agamba okulippirwa nga togendebwako buli omu nga tozaalibwamu buli omu nga totuuka ku mbeera ya kuzaala mwana nga ateeberezebwa okuba nga azaalibwa abasajja 5, 6, 2 bananga tumanyi taata wa mwana. Mwana watu njagala tulowoozeeko nnyo kiki kye tufunamu ofuna ki omukyala gwenze naawe abaami muli awo ku bbali bwe njogera omukyala mujjeewo weeteekewo bw'otayenda saballa w'ekitiibwa atunyweze ffenna singa weekumaakuma ne weekuuma ne weetangira ne weerwanako kuba byakwerwanako olwaleero olulenzi lupaakinga awo enzirusi ne lugamba Hajjati tukoze tutya Hajjati obadde ogamba otya naye nga munnange otambulira ku boodabooda mukama wo naawe mutambulira ku ki ku boodabooda omukyala oyo asobola atya okugamba omukulu oyo nti osaaga ssebo nze nnina owange. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti omuzadde omwami n'omukyala bwe bakuza omwana waabwe obw'obuwala ne bamulabirira bulungi ne bamutuusa ku budde obw'okufumbirwa ne bamugabanga muto nga takwatibwangako Allah abawadde ejjana. Era omubaka n'atugamba nti singa omukyala ava mu nsi muno Allah nga amujjuludde omwami we n'ateekamu sitampu n'agamba nti oyo omukyala nze siinaako mutawaana badde mukyala mulungi oyo naye jana. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti omukyala bw'asaala eswala ze 5 n'asiiba omwezi gwe gwa Ramadhan yabaffe mwajjuza omwezi gwammwe. Abaami mbuuza abakyala bammwe ennaku ze baalyamu baaziriye oba balinda wali okupapiriza nga Ramadhan ate ekomyewo oluvannyuma lw'omwaka omulala. Njuza Ramadhan obeere mu bakyala abaasiibye Ramadhan ey'omwaka 1444 tobeeramu abo babanjibwa. Hadithi egamba nti bw'osaala eswala zo 5 n'osiiba omwezi gwo gwa Ramadhan ne weekuumira omwami wo n'okuuma emmaali y'omwami wo oba afaanana atya mulema mumpi muwanvu mwavu yavuuza obwavu nno nze simutwala nga kikulu leero omwavu enkya ye mugagga leero bwe bityo kasa tubeerawo n'ensaamusaamu abaami temukkiriza kwavuwala kubulwamu nsaamusaamu ensaamusaamu ndowooza buli omu ajja kwepimira ensaamusaamu naye tugamba nti omukyala singa akola ebintu ebyo 3 Allah agenda mugamba ku lunaku olw'okugaba oba olunaku olw'okuwa empeera nti weerondere omulyango gw'oyagala ogw'ejjana oyingire. Bw'owuliriza ebigambo ebyo nga tiketi ey'okuyingira ejjana esimbiddwa ku nsonga ey'okwekuuma omukyala gwe nange kiki mu nsi muno ekisinga ejjana? Kiki mu nsi muno ekisobola okugamba nti anti ennaku tetulina tubeera n'eŋŋombo mbu simanye ekitaggwaawo naye tukola emirimu mingi naye gyonna girimu ebituli. Tusiiba tuli mu ŋŋambo, tusiiba tukunamye, tusiiba tusaala eswala muzimanyi buli omu amanye eswala ye. Emakka tetunnagenda abagenze alhamdulillah Allah abazzeeyo naffe tusabawo ekitiibwa atuteekeko ennuuru eyo atuteekeko enneema eyo naffe tugende mu nnyumba ye. Otoola zaka wange tusooka netunuulira empagi ez'obusiraamu n'emirimu emirala gye tulina okukola gwe weetunuulire olabe amazima ddala emirimu gyo giyimiridde gitya gizitowa kyenkana ki kati Allah ow'ekitiibwa atuwadde nga kiri ku nze nga nze nkifuga tekirimu bufuge bwa mulala okuggyako oli nga nkutte bukwasi fanaudbillah ng'oli akukutte bukwasi ate dda bw'oba onkutte era gw'omanya oba weekutte wekka. Bakwatibwa mutunoonyako ne tubagambako omuntu eyo yakkwata omulengereza ddala otuuka ekiseera nga
yekwata yekka afe n'ekizibu kye naye era gwe mu bwongo obwo oba tewamukkiriza so osigala okyali mu bantu abeekuumye kati ensonga eno etutwala mu jjana esitukira ddala eddala kubanga yo ffe tugiina mu mukono gwaffe it is in our control omwana ow'obuwala mukyala munnange omufumbo natali mufumbo nze jjana njagala simanyi oba gwe ogyagala naye bw'oba olinga nze nga twagala ejjana eyo mu bimu bye tugenda okukola weekuuma otya bw'oba toli mufumbo tokkiriza musajja yenna atannakuwasa atannajjawo atannagenda kukuwa mahare go takkirizibwa kukwatako takkirizibwa okukozesa mu nsonga za bufumbo era tomukkiriza by the way abaana b'obuwala njagala mubeere nga muli assertive beera nga ebigambo byo byogera nga byatufu nga bitegeerekeka omwami mugambe nti omanyi munnange no ndabikidde bulungi ate olabika olimuuko ne ku future naye nze ebyange biri bwe biti nze siina nkolagana na musajja yenna sigirina olw'emirembe gyange nga nze olw'ekitiibwa ky'abakadde bange n'eddiini yange ne community yange siina nkolagana esukkako wano na musajja yenna atampasanga abo be baana ab'obuwala batannabakufumbirwa mwana wattu bw'onookikola ojja kuzitoowererwamuuko olw'embeera ey'abantu aboogezigezi nti ng'oludde tonnafumbirwa oli kuki naye ate ekyo nakyo bw'onookimanyiira ojja kutandika okuba ng'olina obuweewufu n'okweyagala mu bulamu bwo olw'okuba totaganjulwanga muntu yenna tolina kubanja tolina gw'obanja era nze njagala okongratulating abakyala bonna bakyekuumye congratulations to all the virgins that are still available kubanga olina ky'otannaba kulaba abawala bonna beebase n'abalenzi obwongo bwabwe bulimu ebintu ebibatawaanya bingi gwe by'otannaba nakufuna okirabye era gwe okyali mu mbeera ey'emirembe okyalina okubanga kugamba olina waliwo abantu bebalookeralookera abaana ab'obuwala balina ebintu naddala abo abeegaddangagaddanga abeegabagaba balina okulookalooka okwo okw'obutamatira kubanga buli musajja gwalaba alina ebirowoozo ebimujjira ebyo eby'obukaba mwana wattu gwe akyekuumye ebyo toba nabyo era kyekirindoza yejjana manye ejjana eri ku nsi ne Twahirah omuntu atannaba kwegatta alina emirembe egyo yagitegeera so omuntu atannaba kwenda gwe tuliko bakufa abeegatta nga batuwasa taawe ffe katuli mu klasi ndala naye twogera ku bantu abali mu kwegatta okwo okwa Tom Dick and Harry buli omu buli ayagala n'akola kinaakuyitako ogenda kufuna emitawaana egiri physical omubiri gwo gwonoona ekyokubiri ogenda kufuna emitawaana egy'obwongo obwongo bwo tebugenda kuteerera ebbanga lyonna kubanga olina ebintu ebiba bikuyingira mu buli kaseera buli lwobeera n'abasajja buli lwosemberera buli omuntu lwakusembera buli lwakutunuulira oli bw'ajjayo waleti oba obeera awo ng'otawaana buli kaseera so tugamba nti olw'okuba ffe tukifuga tugamba nti omukyala atannaba kufumbirwa weekuume abo abakwegwanyiza babuulire outrightly tell them spell it out that there is no sex before marriage ogwo n'omugendo tugwetaagira ddala kubanga n'obwavu butuluma lwa bwenzi mukendeezeeko essente zikomewo kubanga bwe zifuluma bwe zityo okukulaakulana kuba kutono twagala okwogera ne ku bakyala abafumbo this is in our control tulina obukusoomoozebwa okw'abaami abakwana abakyala abafumbo emirundi egisinga ate omusajja bw'aba aleese ejjinni lye nga limulinnye ery'okwagala omukazi w'omuntu omukyala ono ne bw'amugamba nti nze ndi mufumbo mwana wo tugusajja ogwo ogwonoonefu guyina engeri gye gukifuula nti si kikulu omukyala omufumbo alina engeri gye yeeyisaamu omukyala omufumbo alina ekitiibwa kye yeetekako ye nga ye omukyala omufumbo alina obudde bw'atambulirako alina entambula ze ziba njatufu ffe twogera gye tubeera twogera gye tulaga twogera bye tukola minimum le muntu alina okumanya nti oli wandegeya oli wandegeya ba mu saloon omukyala omufumbo alina okuba nga waali wamanyikiddwa
era olina okubanga omwami wo omwogerako. Mubikweka muli mu biduuka byammwe muli mugundi, you do not say that you are married. So onakanya kukwana bwe weesesasesa naawe navaako naye toyogera nti olina omusajja. Omwami wo mwogereko, omwami wo mulaga abantu. Show people your husband. Bwe muba muyina bupate obwa farms zammwe muyina company mukoze simanya company parties simanya kaadi eyiye efulume ng'eriko Mr and Mrs. Ezo retreat ze mugenda musimanya mugenda embalala simanya ki bagambe nze omwami wange ekisoboka bwe kiba tekisoboka nakyo kibeere nga kitegerekeka naye bwe wabeerawo omuwaatwa ng'osobola okubeera n'omwami wo, please, for your sake, for your sanity, for your children, for your family, ensi emanye omwami wo. Abantu babuulire nti olina omwami, abantu babuulire nti olina omwana, tekiina kye kikukendeezaako yadde wabula okukuprotectinga, okukutaasa n'okubanga abajja okutawaanya bakendeerera ddala. Abakyala balina ebyo balowooza nti simanya bw'anaayogera nti ali married ate tajja kupwanibwa simanya olimba aye tebajja era kukwana. So tugamba nti kiri mu bufuzi bwaffe okubanga tuteekawo distance wakati w'abo abantu ababa batusemberera. Muna ekisesa, what is really funny, Katonda yawa omukyala okuggyako abagwagwa. Katonda yatuwa okulaba omuntu abaleeta proposal, omuntu akwegwanyiza oba omulaba, era abakyala muba mubalaba emirundi egisinga n'anakukwata oba omulaba kubanga emirundi egisinga era gwosi oteekako ebiteekamu omuliro, okwambalako, okusiniikirizaako okw'obunnyo, okugwera mu bifo by'otalina kubeeramu, okugamba okunyumyanyumya ebiboozibozi ebyo eby'obwenzi ebyokuwemula, okwesesasesa, okwemwetula, okukendeeza obuuso. Mubimanyi abakyala bye mukola, mweyerusizza. Baani abagambye nti obweru bwe bukola simanyi langi mwazivuddeko. Kati tulina abakyala bayitirivu, mutunoonyeko tubawe ku bizigo. Kuba tulina abakyala bambi ng'anoonya langi ye kati takyasobola gikola ki gifuna, naye nga bambi yabikola byonna ng'ayagala kusikiriza. Omukyala oteekako ebisikiriza olinga kimuli, mwekuba obuwoowo. Omwana ayingira mu taxi, ayingira mu hall, ajja mu seminar room n'ogamba kiki kino, ng'alinga ng'edduuka lya perfume. So ebyo byonna tubikola either consciously or unconsciously nga bi attractinga oba bisikiriza bannaffe abasajja. So beera mugezi, teekamu obwongo bwo obeere nga ebintu bino obikendeereza ddala. Tukugamba nti yiga okwambala ng'obikka buli kisikiriza ky'olina ku mubiri gwo. Oteekwa okuba nga mukyala gwo weemanyi nti olina entumbu ennungi, era nkakasa omanyi nti olina eriiso eddungi, omanyi nti olina obugalo obulungi, omanyi nti olina hips, olina akawato n'ebbeere, byonna obimanyi nti obirina. Tukukubiriza osobola okunyuma nga sheepu yo ensi tegirabye. Mwana wo tosobola okunyumira ddala ng'emikono gyo tegiri bweru. Osobola okunyuma n'olabikira ddala ng'omukyalo ow'ebbeeyi omugezi ategeera ng'entumbu ezo ebisambi byo tebiri bweru. Tetwagala musiramuke. Abantu abagamba ate ffe tuli basiraamu. Waliwo kye tuyita ensa. There is what we call modesty, there is what we call decency. Nga olina ensa. Kubanga olina okubanga aye abakyala bagamba nti nze mbyambala kwesanyusa. Me, I put on my suit because I feel nice in it. Yes, of course you feel nice in it. Naye si buli ekikusanyusa nti kigenda kusanyusa neighbor wo. Si buli ekikusanyusa nti kigenda kuvaamu mirembe. Katulina abaana ab'obuwala nga bamanyira okwambala obugoye obumpi. Mwana tuno nga baba banyumye, mukyala munna akuyitako n'ogamba nti masha Allah, omwana omuwala wuuyo akoze eki ayiseewo. Naye bw'onookuba ttooki ku bintu by'ogenda okuleeta oba ku ofiisi yo, gwe nga buli omu akwetaaga. Should every male around you want to have sex with you?
because there is being attracted and then there is wanting sexual intercourse. But we tuyita lust, someone lusting after you. Omuntu singa afuna ekirowoozo nti ayagala kwambula, ayagala kwebakako, ekintu ekyo kiyinza obutamuvaako paka nga akufunye. So nga ate omuntu asobola okulaba omukyala n'agamba nti mashallah ekikyala ekyo kirungi naye n'akikomyawo. N'agamba Hajja alina omukazi omulungi n'akikomyawo. N'atayagala kitwaliriza nnyo kigusa kituusa eri gye kikoma. Naye buli lw'onoobeera nga buli kaseera oteekako ensonga ezo ez'okwemulisa ez'okubeera nga gwe you are so available. Omuntu buli omu akulaba n'emabega w'entumbwe eyo waliwo ebintu nga biri so private. Emabega w'entumbwe eno, why should people know at the back of your knees? Omuntu ng'amanyi emabega w'omugongo gwo, omuntu ng'amanyi wakati w'amabeere go, abantu bambala leero nga bamanyi n'ennywanto eriwa. Ebintu ebyo si bituufu. Bw'oba badde tokimanyi ogenda kukitegeera nti buli lw'onooyambala nga omubiri gwe bitundu bingi biri bweru, ogenda kusikiriza ne by'otayagala. Nga bw'olaba omuwumbo gwa pupu bwe gubeeraawo ne guleeta enswera empitirivu, naawe bw'ogenda okubeera. So olw'okuba toyagala buli omu, because this is logic, toyagala buli omu, olina omuntu nkakasa nti njogera n'abakyala abeefaako nti bamanyi n'ekika ky'omusajja oba oliawo gwe bandyagadde mu bulamu bwabwe. Egala olulenzi nga luwanvuwanvu, nga lulina ekifuba nga kigazimuuko, nga lwakataketake si luddugavu si lweru, nga lwakuzaako ku tulevu, nga lulina omulimu ogufunayo ku ssente ensaamusaamu, nga ne gye lulaga lumanyiyo. Mbabbidde ku bibuuzo. Nga lusiraamu, bw'oba oli musiraamu, bw'oba oli mukatuliki nga luki? Nga lukatuliki. Tugamba nti si buli musajja agenda kuba ng'alimu ekyo ekifaananyi. Kakitegeeza nti yes, wandyagadde okusanyusa n'oyo gw'oyagala, naye ate ogenda kusanyusa bangi nnyo. Buli omu abeere ng'amanyi nti omuwala oyo yakula bw'ati, ojja funa omutawaana nga buli omu akuyiikira kugamba. Ate application bwe zijja ennyingi, that is if they even come. Wanga tulinayo kye tugenda okwogerako ate ekitali kituufu kirungi. Application bwe zinajja ennyingi ojja kufuna omutawaana mu kulonda. Era abawala tubalina ng'alina CV nga 12, Hajjat ona ngamba olyaŋŋamba bonna ate no nga n'ebintu byabwe abirya. Kati application bwe zinajja ennyingi ojja kubeera confused, ate ojja kufuna omutawaana olondemu gw'otayagala. Okitegeera ekintu ekyo? Okivuka ekiseera otandika okubeera mu bulamu nga wejjisa kale gundi olwo nno nga bakuyitako. You know what happens? Ojja kulekawo gw'oyagala olonde eyeefaananyiza gw'okola ki? Kakati otandika ng'ovuga obulamu n'ono nga bambi akyeyiiya ali ku pikipiki oba oli ku pikipiki oli gwe wali oyagala ayiseewo Mercedes nga wakola ki? Tewayangu oba tewasalawo oba walimu abo abaagala okugattika. So tugamba nti application zijja kujja nnyingi bw'onooba ng'oyambala bubi. Naye waliwo n'ekyennyume. Olumu bw'oyambala obubi ate weesittaza. Mirundi egisinga abaami abalimu ensa, abalimu ku ddiini, abalinamu ku tugezi batono nno. Batono abaami abatayagala kulaba ku ntumbwe z'abakyala. Nakizudde ate baseeka. Bazaagala okukamala. Era agamba nze hijabu njagala naye saagala ya buli lunaku. Waliwo yakiŋŋamba sirimwerabira. Kakati ojja tuuka ekiseera nga weesittaza. Oli nga bw'atunula bw'ati ng'ozze ng'onyumye. Oyambadde akagoye mu butuufu nga kandi nyumidde wakaawo nga mu butuufu oteredde. Naye oli ajja kutunulayo eriseeri agamba astaghfirullah akyuke. Aleme kuzzaako liiso, aleme kuzzaako birowoozo, olumu asituke n'okusituka ate awo wennyini ateekewo judgment. Akuteekeko obuyaaye, akuteekeko obwamalaaya, mwana atunu nga tobiri. Wabula nga tewategeera butegeezi nti omukyala okuggyawo obwenzi buno bwe tulwana nabwo, omukyala abikkabikkako bitundu bye ebisinga ebirungi n'abibikka. Naye atulekerawo kale wansi wakati w'entumbwe kale.
kale yambala blouse ng'ekoma wano mu busekeseke, kale yambala blouse ng'ebikka ebbeere lyo nga likola ki, tuyamba olw'olumu osibeko ne ku mutwe. But bino tubyogera bikosa basiraamu n'abatali basiraamu. Tukugamba nti ojja kwesittaza, ate weesittaze n'oli Mr. Dream Man. Okirabye? Olina omusajja oyo gw'olowooza kanoga nti Allah singa amumpa, ojja kumwesittaza atunula eri. Ekisemberayo ddala ku nsonga eyo kyekyokuba nga ojja kusungibwa. Ojja sungibwa nga toteekingibwa serious, nga tebakutwala serious. After all, oli bw'aba nga munyumyamu akuba akanyoga omukono bw'ati akuba ku kisambi kyo. Bw'ajja bw'ati n'akwata bw'ati akwata ku mikono, manya omukono gw'omukyala wano guweweera nnyo wano bwe wati. Kati bw'ajja bw'ati yakwatako ebintu ebisinga bikwatako, biri available bikwatibwako abiraba. Obeera awo kwegamba nga tewaliwo nnyo nsonga lwaki omuntu yandibadde akisussa ku ekyo kyekiri. So tugamba nti twambale bulungi, kiyinza otukendeerezaako ne kituyamba okwekuuma. Ensonga endala ngambye okwogera, twogere gye tutambulira, twambale bulungi, tulowoozeeko ku bibala oba ku kye tufuna mu kwekuuma. Ekirala tukugamba nti weewale okubeera mu bufundafunda, weewale nnyo okubeera n'omusajja obwomu ne bwe kuba ku mulimu. Weewale nnyo okuba nga boosi wo akuyita nnyo, n'obeera mu ofiisi ng'olimu naye yekka, akuyita abantu bannyuka, akuyita oluggi luggale, akuyita ne mugendako mu separate sessions, oba I'll meet you at Serena, n'akujja wano ku mulimu. Ebintu ebyo gezaako okubiziyiza, kubanga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti omwami n'omukyala bwe beeyawula nga bali wali ku bbali owookusatu abeera shayitaani. Era shayitaani eyo ebeera efuuyirira ng'eteekateeka obugambo mu matu gammwe mwembi nti okirabye eriiso. Bulijjo ekiwala ekyo kimanyi nti bulijjo kiyina entumbwe. Bane omwami ono bulijjo ayina akazigo, ojja kutandika okulaba by'obadde tolaba obulimu nga tebiri nawo. Sitaani esiigasiiga kukakkana bwe bwenzi bwe tulaba. Ekirala weewala okukwatakwata ebirabo. Abantu batona, abenzi batona. Omuntu akuwa n'akeedi oli mu byakusaaga. Abantu babawa tiketi zegenda Dubai kumalayo simanya wiiki 2. Abantu babawa capital, ndiye capital Hajjat. Obulamu nga mmeka n'akuwaza otalootangako. Weewala okukwata ebirabo, okukwata ebintu by'otakoleredde. Bakuwa ssente, oli n'aleeta emmotoka, oli n'aleeta essimu. Omukyala ow'ensa, they used to teach us that we do not accept gifts from strangers. Ekyo bakisomesanga nnyo ffe nga tukyasoma. Tusoma oluzungu nga tusoma ne etiquette. Tokwata bintu bya muntu gw'otamanyi ate nga tobikoleredde. Ennaku ezo waliwo wani abadde ampa balance. Someone was giving me money. Abadde kiwoto transaction gye tubadde tukola. Nangamba nti nina omutwalo gwo gumu n'ekitundu, ne mugamba ogwaki. Kubanga munnange bajja kutuuza mu kafunda ng'olidde ebintu gwe kennyini ogwesalire ng'olina okusasula. So ky'oteetaaga kulya tokirya, ky'osobola okwerekereza ekyo kirekere ddala. Bw'oba osobola okulekera ddala nga gwe tokkiriza, kyekisinga obulungi. Kubanga abantu bayitira ku buno obuntuntu, olumu nno ng'obusobola n'obwetuusaako omuntu n'akozesa ensobi. Abakyala abamu bagenda ne basuubula, abami baba batookusuubula, bagenda ebweru ng'alina ssente ez'okusuubula, alina ez'okulya n'ez'okwebaka. Aba ali ku nnyonyi, olulenzi ne lumwekiikamu ne lumugamba nti nze nina ruumu nnene. Wenapangisiza watya? Wanene! Nti mulimu ebisenge nekizajja kusula mu ddiiro mbu ng'akuwa ekisenge. Abakyala basasulira eyo tiketi. Kale nno oba buwezi mugezi, bintu byetaaga okuteekamuko ku magezi okubanga weekuuma era ne weetangira. Ensonga endala,
Tuyina emikwano bakyala bannange, tuyina bikiraabu, bikiriiki, biguruupu, bihangouts, abantu betuwangaala nabo. Bw'onoobanga emikwano gyo myenzi nkulayirira, bw'onoobanga abakyala banno balina omuzze gw'okwegaba, mukwano gumu oba ebiri, nkubuulira nti naawe gwoddako. Kuba bagenda kuyimbirira obwa ffala, bagenda kunyumiza nga bwe binyuma, bagenda kubuulira ebibafunyeemu, oli ajje n'ebbandaali y'essente bweti akugambe nti olaba kati this was only one night. Owulira munnange, naye nno nga ate obwavu bulina engeri gye bulumamu nno ng'okyekuumye. So emikwano gyo buli lw'ozuula nti munnayina ebintu byakola ebitategeerekeka, kendeeza connection. Tulina abakyala abafuyi b'emmindi, tulina abakyala abenzi, tulina abakyala abageya. Waliwo omuntu nga y'olukutuula bw'ati ng'asimbula, waliwo gwensirisizza abadde ajja kakati gundi yanyiize, namugamba ebyo bye bakunyiziza ebyo sooka bireke tusooke tumalirize kino. Tugenza okumaliriza nga takyajjukira kiri. Tweyambeyambe. Ebintu bino kugamba birimu kwekumakuma, gwe nodda mu kasonda gamba naye gyendaga yo wafaanana bwatya. Tunuulira abaana bo, bw'oba olina ku baana ng'oli mwenzi, gw'osuubira nti onoogumiikiriza omwana omwenzi. Bagamba okalyadda kaddadda ate guluma yaguzza. Engero simanyi oba zeezo, naye bwentyo bwe nzitegeera nti maaso eyo ng'ofuuse nayise, okusse, okooye, n'embugubugu zikutte, tokyalina nnyo b'oyinza kwenda nabo oba bayinza kwendako. Ofunye abaana, ojja kufuna omuzzukulu nga tayisa, ojja kufuna omwana ow'obuwala nga buli omu amulinnyako. So tukusaba weekuume, kubanga obwenzi omubaka yatugamba nti busasulibwa, ate busasulwa in kind. Obwenzi busasulwa in kind. Ekyokubiri busasulwa emirembe 7. Ogwe ne mukyalawo mugenda kusasula, mulina okusasula. Kasita oyenda bwoti mukyalawo naawe mugenda kusasula. Abaana bammwe, abaana b'abaana bammwe, abazzukulu bammwe, paka amadaala 7. So ebigambo biba bingi, naye bakyala bannange twerwaneko kuba tuli balungi, tusikiriza. Buli musajja akuli awo akwetaaga, naye gw'olina okuba n'amagezi agasunsula n'ogamba nti nfunye ono gwe ŋŋenze naye kantambuze obulamu. Twagala okukoma wano olunaku olwaleero, tubeebaza okuba nga mutugoberera, era buli kaseera tubajjukiza nti Twahirah teyeetaaga wabula ebaagaliza okukola nammwe emirimu gino emirungi. Nammwe ku akawunti zammwe ez'okwahira eyo nga tunoonya empeera nga tezirabika, Mungu akuwa ogambe nti ate Allah wange zino nazijjawa, ng'olina akasente kawaweerezeeyo ne kaweerera omwana. So Twahirah Islamic Center bakola emirimu mingi, batusomesa Qur'ani, baweerera, basala adhiya, bakola emirimu mingi. Mubeegatteko, mubawe ssente, ennamba nkakasa ziba zitambula awo. Donatingayo, weeteme buli mwezi oteekeyo 2, oteekeyo 2, oteekeyo 2, oteekeyo miliyoni 2, kiba kyoteekayo kyogenda okufuna. Mbeebazizza. Wasallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.